Okay buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kubanga oturaba tukweyanza ku subscribinga ekyo sijja kukoma kukikugamba kubanga munnange okoze kyamaanyi nnyo nate ensonga zino tuzitambuliza ddala bulungi nnyo kubanga tesobola zitambuza feffeka wabula tuli ffe ate naawe tukwebaza taata maama Ssenga mwannyina ffe ate ne muganda waffe okola kyamaanyi nnyo naye nno yagala ekintu kyo kati nno ensonga za Ssenga Kezia Kulanama wamu ate n'abantu abamu zitegeeza zikyagendera ddala mu maaso naye okwagala okukontinuinga n'embeera eyaliwo mpozi jjukira nti ennaku z'omwezi zaali 29 omwezi ogwo guwedde lwali lunaku lwa 6 Ssenga Kezia Kulanama naggulawo ofiisi mu butongole ofiisi eno eri ku Masengere wali ate kubanga ye President General w'abasawo ab'ekinnansi kati nno President General w'abasawo b'ekinnansi Ssenga Kezia Kulanama era ye agiggulawo mu butongole nga bwe twakulaga emabega ne tujja nga tutambula mpola mpola twakugamba tugenda kujja tukulaga omukolo gwonna nga bwe gwali jjukira Ssenga Kezia Kulanama yakuli abasawo ab'ekinnansi naye ate waliwo Ssaabakabona ono yate munnange naye nga waali yali mu ngeri y'okwasaganya embeera mu saidi eyo yayogera ono yebbawa by the way kankyogere mukama mpola mpola ono yebbawa Ssenga Kezia Kulanama omukulu Ssaabakabona Jjumba Aligaweesa gemannya ge so nno naye yayogerako ku speech nga tuli wali ku Masengere ng'ayogerako eri eggwanga mu speech ye yakkaatiriza nnyo era nga by the way ebintu bino tubijjemu okusaaga ebintu tubijjemu comedy kubanga tebigenda beeranga mu comedy mpaka olw'ensonga nti Kezia Kulanama alina ssente ze Kezia Kulanama ne Ssaabakabona balina ssente zaabwe tebabawanga ku Motoka nkiddamu Kezia Kulanama ne Ssaabakabona President tabawanga ku Motoka abantu bano bava ddanga bayina ssente era ekintu kino okukigumiikiriza obulungi n'akinnyonnyola ye kennyini okuva mu ddoboozi lye omukulu Aligaweesa Jjumba yannyonnyola n'agamba nti kakati ssebo mwe mulugamba mutya nze okumpa emmotoka nga nawasa mu 2008 nawasa embaga eyasuula emiti na ye yatunnyonnyola nti yatambulira mu helikopita era abaaliwo ebiseera ebyo mujjukira bulungi nnyo nti omukulu yatambulira mu helikopita so ebintu bino tubijjemu okusaaga tubijjemu okugamba nti okugereesa tujjemu komedi mbu babawadde emmotoka bakoze batya nedda beegulidde emmotoka era Kezia wamu ne bbaawe omukulu Aligaweesa Jjumba ayogerako bw'ati mu ddoboozi lye yennyini nnyini yagula emmotoka ze temuddamu kugamba mbu baba emmotoka no mwewulirire kale tugende maaso namawule nabalabye eggulu zizo zitambula bbiri zigenda mu kalulu kati zirize nakozesa mu kalulu kalizonga timwazongerako basebo ne banyabo muva kuwolokoso tetwesobola kabula katonda bweza muva kuwolokoso ate era ne muzeeyi wanaaleeta ekikutiya nga kyabasawo bakinanzera tujja kibawa kubanga Ssaabasajja Kabaka yagambye agenda kubawa ettaka mukumala okubawa ettaka musimbeko ofiisi mu Buganda ali ne President Museveni agenda Okay, ndowooza omwewuliriddeko omukulu Jjumba Aligaweesa nga nnyonnyola engeri gye gyazatambuzaamu obulamu era bo bayina ssente so agezaako okuggyawo kintu kiri nti mwe abagereesa mmwe abanyumyanyuma ebiboozibozi ebyamalwa abagamba simanyi ABCD simanyi biki Jjumba Aligaweesa tebamuwangako ku mmotoka Jjumba Aligaweesa yakwata essente ze n'agula emmotoka era abalaze embaga ye yakola embaga ng'alina ssente nga tanafuna Kulanama era Ssenga Kezia Kulanama akola omulimu gwe nga President General w'abasawo ab'ekinnansi ne Jjumba Aligaweesa naye akola omulimu gwe nga Ssaabakabona weebale nnyo weebalire ddala ku subscribinga channel eno ate tukwagala nnyo muganda waffe weebale weeyongere ate okutulaba weeyongere subscribinga nsonda ku nsonda boda ku boda okubeera nga ate tugenda kaalo ku kaalo nga tukutuusaako ebintu ebifa mu ggwanga ebikwatako tetutunuulira batutumufu bokka wabula tutunuulira n'omuntu oyo nga munnayuganda ng'ate kimukwatako akubeera nga ensonga azikutuusako tweyanzenge beera bulungi